Munjebale ku mwena gye muwangalira kansobe mwasiibye bulungi oba mwasuze bulungi. Mbaleetedde care giving ogirabe enegundi eri mu UK. Giforwarding eno video etambule because gwe oyinza okuba togyetaaga naye ng'abantu ababa bagyetaaga. Kati tugenda kulagako naye before kubalagako bannange watch this video until the end because you togenda tegeera bintu nga togirabye paka end. Just 5 minutes only. Then tumale tuveeko. Genda ku Google oteekemu kino ekigambo Care Dynamics Yorkshire oba yokobashire eyo nga wogiraba gundi yiyawo linki eri mu bio. Kati wano bakugamba we are recruiting, please see our vacancies. Bw'okitegeera ekyo kye kigamba jangu wano eno oscrollinge wano bano abantu bali ku biki wali olabyeko abaana bambi oba abantu nga bakulumu nga babazaala abaana nga balina emitwe giri fane abaana balema abaana tebalina mikono abaana tebalina magulu nga osobola okukola nga caregiving nga nansi oba okitegeera ojja kubanaaza ojja kubambaza ojja kubakolera nga woomanyi omwana ateegira owaya zaavaavaako bwe zityo like that so ojja kuba ofunamu sooka jangu nange tugende mu maaso. Wano nga bakugamba njagala ojje oba oyagala osobola okulaba video eno sisobola giteekako wano nenjiraga kubanga bajja kunjira copyright but go ayagala ogiraba osobola okujja wano eno n'olaba abantu bwe bati omuntu nga emikono tegisobola nga ayina shlag and fall wano tugiyita shlag and fall oba kyekiki mu Luganda like nga olaba omuntu nga yakubwa stroke. Yes, ebyo ebintu bwe bityo kati nga wano bakugamba lwakubanga obugambo butono bakugamba wano eno we are registered with the Care Quality Commission as a dynamic care provider to deliver exceptional care and support to your children, young people, adult and elderly. Ndowooza mukitegeera. So omuntu yenna kamba girireko waneeno kana akantu kagaziwe. Wano nga bakugamba butono nnyo we offer a comprehensive range of service covering in all aspects of care, support and training. Omuntu yenna ng'olina certificate bane tugamba nti olina nga tolina ng'olina certificate kati tetugenda kulwawo ogenda kujja wane wali work with us kansuubire mukalaba work with us waliwo waneeno about biki gwe jangu waneeno ekuli ku work with us waneeno jangu okwata awo abantu awo ogenda kujja ku page efaanana bweti bakugamba why you work for care lwaki okolera bana oyagala okukolera bana abantu bakugamba we offer excellent benefits, employment and development of opportunity including kati waneeno ne bakugamba wano ebintu bye bakolera bakugamba above industry rate biki bakuwa length bakuwa biki bibyo ebintu compensation free biki holiday ebintu ebifaanagana bwe bityo oba kitegeera kati ekibuuzo kyo kigenda kubeera how can I apply jangu wano clickinga wansi wane wasemba jangu waneeno ogambe download our job prescription gwolabe emirimu gyabwe gye gikola ki gye gigira kati bw'obanga oyagala gundi nga oyagala banga nkomewo nendetannakomawo kati tugenda ku application gw'omuntu yenna agala okuapplyinga scrollinga wansi okuva eri paka wansi jangu wane wali download our job description application form and personal specification jangu waneeno otapingewo wona otapingawo ogenda kujja ku gundi bweti ku page efaanagana bweti gisomeeko kuva waggulu paka wansi kati eno page bw'oba ogimalizeeyo like if you are done with everything you have filled each and everything the way I'm going to show you jangu waneeno okwate email bagamba please email completed form to this number if you finish each and everything of this gundi jangu or emailing wano how are you going to do it bino ebintu osobola obikola wano bakugamba biri mu luzungu for official use only toteekawo kasasiro wonna wano toteekawo jangu waneeno ogambe application must be eligible and completed in full jangu waneeno oba gwani teekawo eba gwe oli musajja ati wano teekewo amannya go oba gwe nakamatte oba okitegeera teekawo amannya go teekawo erinnya lyo teekawo byonna by'omunookola bigenda kujja wano kati nga wenna akikolera wano akikolera ku ssimu kikolere ku ssimu osobola okukigira naye how are you going to print it out if you can print it out it is okay but oba osobola okikolera ku computer it is actually easier that's why I'm using two PCs
noja wano notekako email yo entuufu tekako enamba y'essimu ng'oteekako +2 567 teekako enamba yo ey'essimu gye banakubirako wahala oba oli mu Dubai oba oliwa teekako enamba yo gye banakubira mobile home ogundi giteekeko email address nga in case they send you something it will be ng'eddakiika zidduka anyway jangu wano eno ogambe personal biki sigenda kulwawo jangu wano eno nina kyenjagala okubalaga wano bakugamba wano eno kanki highlightingeko wano eno bakugamba we are seeking are you seeking seeking sponsorship or already sponsored? If so, please give details. If you are seeking, you can say yes, I'm seeking bichi. If you're not, then you tell them nationality Ugandan, date of arrival in UK if born outside. If you born outside kati gwe muna Uganda ndaba nze banzalira mu kakiriniki so osobola oteekawo we bakuzalira Wakiso oba Masaka oba gundi bwe bityo. So do you have a disability? Yes or no? Wobanga no, then teekawo ebintu bigenda kujjanga byo, then you fill each and everything. Jangu wano fill each and everything. Oyagala what days are you available? Tick whatever things you want and you go here. Do you have a driving license? Ugogamba no. If you really don't have, if you do you have a car? No. Then you tell them. If you have a business, go take a one. No. So you go on ticking and you do each and everything. Take your time or you say ebintu bino bulungi. Take your time or you fill in each and everything and then from there okole kiteekawo enamba yo omalirize ebintu bino byonna. How are you going to do it? Womaliriza osobola okusavinga then wosavinga kubanga kati sigenda bazzamu ebyo nti ate womaliriza wano nyiga kana akapeesa osavinge. Womaliriza okusavinga oba n'ogidownloadinga kati waneeno wansi I really don't know oba laptop yange esobola okiraga wano. Let me see. No one atenza nchiraba wange wano. Anyway, kati nze nga wano in case nti maliriza okufilinga I can download it, then we malo downloadinga, then I email them. Ne creating an email bulungi nenjira. Don't forget to put your CV. Don't forget to put your academic certificate. Don't forget to put a good cover letter. I taught you how to do these things, good cover letter and good CV. Making sure nti bino ebintu mubikola nsoose kubibalaga wano ku YouTube because ku TikTok when nabiteekako abaana bagenda bibukira kati gwo kenyini saving this video you do it as quick as possible. I love you. May God bless you. Ciao.